جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتقربون بها إليه. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من فاق النبيين في خلق وفي خلق والله ولم يدانوه في علم ولا كرم. فكل الأنبياء من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك فإن وصفك لا يوصف. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. abalungi bwetuli ku lutimbe lwaffe luno olwa Salam TV yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukkirize tumutende Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago wakati mu kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujulire titumwogerako entakira wakati mu kumusaalira n'okumwagala ennyo ow'ekitiibwa omulungi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyakola kaweefube yenna omubaka wa Allah n'ayita mu bingi n'akosebwa n'alwana wano nawali n'ebyo nomubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yabiyitamu ng'alwanirira nze naawe okubanga yukhrijuna min adh-dhulumati ila nuri al-islam, atubbulula n'atujja mu kizikiza eky'obutabeera bakkiriza bal ila nuri al-islam, n'atuteeka mu kitangaala eky'okubeera abasiraamu abakkiriza abannamaddala. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaalize, musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaalize ku nkola entuufu era atujjulire ku busiraamu obutuufu obw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bana yesinza kulekayo kubalambira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo njagala nnyo kyogerako buli enfuna chance yogerako gye muli okwongera okubalaga nti mwe muli okwesiima kwaffe fi ddarain, ku duniya kuno n'omubulamu obujja obw'oluvannyuma. Yenna anaatuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala mumugugwe teguli mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, ebibye binaaba bibi anaaba afaafaganyiziddwa naye anajeewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwali balina kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga kwe kuli mugugwe kwokka alibeera bulungi nnyo era alibeera mu kwesiima. Bannaye mbasaba mukkirize byonna bye tukola tubikulembezeemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, olwo nno lwe tujja okubeera abaddu abalungi era lwe tujja okwesiima ku duniya kuno ne mu bulamu obw'oluvannyuma. Abalungi, olunaku lwaffe olwokubiri lumanyikiddwa bulungi nnyo. Tubeerawo wano nga twogera twejjukanya ku ddiini yaffe wakati mu kyatuumibwa puroguramu yatuumibwa olutindo bridge egatta wakati waffe oba oliawo ne bannaffe betuyinza okuba nabo n'endaba ez'enjawulo okulaga nti eno ilmu gyeri n'eno ilmu gyeri netusigala nga tutambulira wamu wakati mu kuba nti endaba yaffe oluusi ku hadithi, wakati mu kubanga endaba yaffe oluusi ku aya nga tefaanaganye oba nga tekwataganye. Okwawukana mu nsonga efaanana bwetyo si kamogo. Yensonga lwaki tulina amadhahibu ana mu kisaawe kya fiqhi, tulina amadhahibu 3 mu kisaawe kya aqida. Kati mu mbeera efaanana bwetyo nekiraga nti abamanyi ridwanullahi alayhim bwe baafunanga endaba ez'enjawulo ne baba nga batambula bulungi nnyo ewatali kusika muguwa, ewatali kukyawagana, ewatali kuwalaŋŋana, ewatali kwewalampa, buli omu yasigala atambula ne munne mu ntambula ennungi nga bawuliziganya era nga bakwatagana. Yensonga lwaki puroguramu yaffe ennungi yatuumibwa ey'olutindo egezeeko okugatta wakati w'abantu bonna abali ku kigambo kino bakibeereko
ng'amanyi nti abali ku kigambo kiri nabo bakiriko ala bayina wakati mu kuba nti nabo balina obujulizi obwesembesebwa. Manyi mwenna mubadde mulindiridde okulaba mukadde waffe mukwano gwaffe sheekhe waffe Muwalimu Mayambala ng'atudde wano ku bbali wange, oba okulaba Sheikh Hamza ng'atudde wano ku bbali wange, naye kituufu mukama waffe Sheikh Mayambala wetwogerera ebigambo bino ali mu kkubo, ali mu safaari agenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala Makka al-Mukarrama. Tusuubira nti bw'anaaba atuuseeyo insha Allah bwe tunaafuna chance ayogerako naye tujja kuba tuwuliziganya naye biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naye mukkirize nga bwe kiri nti olwaleero tusemberedde tuli ku njigoyego z'okufuluma omwezi guno gwe tulimu, tugende mu mwezi gwaffe ogwa Rajab ogumanyikiddwa obulungi nti mwezi gwa bbeyi naddala abagoberera ebyafaayo by'obusiraamu. Omwezi gwa Rajab si mwezi nga emyezi egya bulijjo, si mwezi nga omwezi ogwa bulijjo. Twagadde twogere ku mwezi ogwo tutandike okugweteekerateekera nga tegunnaba kuyingira, oba oli gunaagenda okuyingira biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ng'abaddu bategedde omwezi ogwo kyekirina okukolebwamu era biki ebyalimu mu mwezi ogwo ebyenkizo. Mwalimu ebyenkizo bingi. Mwezi ogwo kyenyinza obbawo nokukolerayo gwe gwalimu al-Isra wal-Mi'raj, olugendo lw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olwamutwala mu ggulu, nga bwe tujja obyogerako mu maaso awo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa amma shahru Rajab, omwezi ogwo ogwa Rajabu gumanyikiddwa bulungi nnyo nti mwezi mu myezi 12 nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti mazima ddala emyezi Allah subhanahu wa ta'ala gy'amanyi giri emyezi 12, giri emyezi 12. Myezi egyo 12 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti minha arba'atun hurum, mulimu emyezi ena ng'emyezi ena gya mizizo, emyezi egyena gya nkizo, emyezi egyena singa ginne waagyo emirala, yani ng'emyezi egyo gya bbeyi okusinga ku myezi emirala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti minha arba'atun hurum, mwegi 12, mwegi emyezi 12 mulimu emyezi ena ng'egyo emyezi ena gya mizizo, myezi gya bbeyi, myezi gya nkizo okwawukanawo ku myezi emirala. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti mwegi emyezi ena la tadhlimu fihinna anfusikum fala tadhlimu fihinna anfusikum, bannange mmwe abandaba mmwe abasiraamu la tadhlimu fihinna anfusikum, mulwane nnyo mu myezi egyena egy'emizizo muleme kubanga mweryazaamanyizaamu. Emyezi eno gye twogerako egy'emizizo esatu gyekutte wamu ng'amanyi bagamba nti thalathatu ashhurun sarat, emyezi esatu kwegyena gyekutte wamu, thalathatu ashhurun saradun wa wahidun faradun au wa wahidun rajabun farad. Bagamba nti emyezi esatu gyekutte wamu, yani dhulqa'da ne dhulhajji ne muharram, egyo emyezi esatu gyeriranyeganye. Dhulqa'da omwezi ogw'11, wa dhulhajji n'omwezi ogw'12, wa muharram n'omwezi ogusooka gyekutte wamu, gyeriranye wamu. Wa amma omwezi ogumu farajabun wa wahidun rajabun farad, ate omwezi guli gumu ogwawukanye ku egyo esatu nga gwe mwezi ogwa Rajabu, gwe mwezi ogwa Rajabu. Omwezi ogwo ogwa Rajabu abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim bagutegeera nnyo era bagwogerako ebigambo bingi nga bwe tugenda okugezaako okulaba nga tubyogera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byanabeera atusobozesezza okubanga byo tubyogera. Lakin yaqulu al-ulama ridwanullahi alayhim shahru Rajab shahrullahi al-asammu, batugamba nti omwezi ogwa Rajab gwe mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala bakikozesa nti al-asammu, omwezi ogutoogera, omwezi omusirifu. Lwaki? liannahu la tusma'u fihi ka'qa'atu suyuf, olw'ensonga nti omwezi ogwo teguwulirwamu bitala. Abaatukulembera
bwe babanga bateekateeka entalo si basiraamu bokka fa hasib bal hatta fil jahiliya n'obusiraamu bwali tebunnaba kujja omwezi ogwa rajabu tebagulwanirangamu bwe balinga bateekateeka entalo nga bagenda okulwana basookanga kwetegereza olutalo luno tuluteeketeeke mu mwezi ki teri mwezi gwa rajabu gwe bateekerateekeramu lutalo lwonna ensonga lwaki baba bagwogerako bagamba nti shahru rajab shahrullahi l asam mazima ddala omwezi ogwo gwa rajabu mwezi gwa mwenyezi mungu omwezi omusirifu kubanga la tusmau fihi qaqaatu suyuf toyinza kuwuliramu bitala toyinza kuwuliramu maloboozi ga bitala mu mwezi ogwo mwezi musirifu mwezi ogutalwanirwamu omwezi ogw'enkizo omwezi ogw'ebbeeyi summiya birajab gwatumibwa omwezi ogwo ne gutumibwa erinnya erya rajab nga ekigambo ekyo makhudhu min atarjib amanyi batugamba nti kyajjibwa mu kigambo kiyitibwa atarjib الترجيب من لغة العرب كتجيزة وضع اللبنة أو الحجارة بعضها فوق بعض وكزين بمينجا nga tugenda tugateekako buli emu litula waggulu waali ne waalyo nga bwolaba bazimba omuzimbo oba bazimba ennyumba ne batandikira wansi ku musingi nga wahum yurajjibun bagenda bateeka amayinja waggulu waalino ku linnaalyo nerino ku linnaalyo mpaka bwe gufuuka omuzimbo nga gwawamu idhan atarjib ekiyitibwa okuzimba omuzimbo ogwo mumbeera eyo mwe mwajjibwa erinnya eryo eriyitibwa rajab ekitegeeza omuntu okubanga azimba alina kyateekateeka idhan fashahru rajab omwezi guno ogwa rajab ne guba nga mwezi gwa kuzimba kama yaqulu ulamauna ridwanullahi alaihim ng'abamanyi baffe batugamba nti assalafu kanu yaqulun abaatukulembera abalongoofu baalinga bagamba nnyo nti shahru rajab shahru gharsin omwezi ogwa rajabu mwezi gwa kusiga shahru rajab shahru gharsin omwezi ogwa rajabu mwezi gwa kusiga yani okugenda n'osima ekinnya n'oteekamu ensigo oba oluusi eza kasooli oba oluusi eza fenensi oba oluusi mu mbeeremu oba endala shahru rajab shahru gharsin omwezi ogwa rajabu mwezi gwa kusiga shahru gharsin nibatugamba nti wa shahru shaaban ate omwezi ogwa shaaban shahru suqya mwezi gwa kufukirira tugambye rajab gwa kusiga wa amma shaaban tumanyikirawo nti rajab فشعبان ثم رمضان رجب ياسوكا نكدك شعبان ولفنجمان وجه رمضان ميزي جساتو جنا جريراني يغامبا ابا منيواتو غاما انت شهر رجب شهر غرس ومwezi gwa rajabu mwezi gwa kusiga wa amma sha'ban shahru suqya ate omwezi ogwa sha'banu gwo mwezi gwa kufukirira bino bitusize yani sha'ban tufukirira bitwasize mu rajab wa amma ramadan shahru janiyu thimar ate omwezi ogwa ramadan mwezi gwa kukungula ebyo byetwasiga yani tusuubira ti omuntu waba asize mu rajab n'afukirira bulungi mu shaaban bw'atuuka ramadan abeera agenda kunoga ku ebyo byazze afukirira ebbanga lyonna kyekyali ekigendererwa mu njogera eyo ey'abamanyi abaatukulembera ridwanullahi alaihim nga batugamba nti shahru rajab shahru gharsin omwezi ogwa rajab mwezi gwa kusiga yani mwezi gwa kutandika kweteekerateekera kukola mirimu mirungi mwezi ogwa rajab buli abadde omunafu mu mulimu omulungi gwonna gwamanyi agutandika okugezesa mu mwezi ogwa rajab aguwa obudde ajje nga agwetegereza mpola butya bwalina okugukola bw'abanga abadde muzibu mu kusaddaaka omwezi ogwa rajab tumusuubira okuba ng'agenda kutandika okusaddaakayo mpola mpola okusinziira ku busobozi bwe nga bwe bubeera bufaanaganye fashahru shaaban ate omwezi ogwa shaaban shahru suqya mwezi gwa kufukirira nti luli bw'obanga obadde osaddaaka ng'osaddaaka 100 oba ng'osaddaaka 5 ate bwe tuyingira mu mwezi ogwa shaaban tukusuubiramu okuba ng'ogenda kwongerako ofukirire olongoose okulimako kuno kati otandise okufukirira otandise okulengera nti bivaayo mu ttaka otandise okwetegekera amakungula omwezi guno ogwa shaaban
twongeramu maanyi n'okunyweza kino kyetwatandika naddala mirimu gyaffe emirungi. Ate fa shahru ramadan shahru thimar, omwezi ogwa ramadani ne guba nga mwezi gwa kunoga ku bibala byaffe, mwezi gwa kukungula. Ekigendererwa mukyo nti bino bituzze tweteekerateekera tugenda oyingira mu ramadan nga tukyabifunamu buzibu bwonna. Bwe guba muze nga wali ogulwana ojje nga oguvaako mpolampola, ogenda oyingira mu mwezi ogwa ramadan nga waguviiriddeko ddala. Kimanyikiddwa bulungi nnyo nti annafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'in wa in taftimuhu yanfatimi. Nga Imam Muhammad al-Busiri alayhi rahmatullah bwatugamba mu burda yeeyo yatugamba nti wannafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'in wa in taftimuhu yanfatimi. Yatugamba nti omwoyo gwonna gulinga ng'owala w'omwana omuto, in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'in wa in taftimuhu yanfatimi. Kyomukulizaako omwana oyo naye kyakulirako. Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busayri alayhi rahmatullah yali agezaako tulaga nti omwoyo gwonna kyogutaddemu kyegukulirako. Kati kyogutaddemu mwezi guno gwa Rajab bw'otandika okugenda ng'okitambulirako onaagenda otuuka mu Ramadan nga wamma weeteeseteese bulungi, ng'otambula bulungi nnyo ewatali kusika muguwa gwonna. Abalungi abandaba bentambudde nabo olwaleero nyongera okubajjukiza nti Ramadan tutandise okumuwunyiriza, Ramadan tutandise okumulengera, Ramadan atandise okusuula obubonero bwonna obulaga nti asembera. Bayinza okulowooza abamu ku ffe nti Ramadan akyali wala nnyo. Nedda, tuleero ennaku z'omwezi 24 tugenda kuyingira mu mwezi ekinene nnyo obasigadde ennaku 6, osigadde ennaku 6 zokka okuyingira mu mwezi ogwa Rajab. Rajab bw'avaako Sha'ban bw'avaako Ramadan. Ekitegeeza wetuba tusigazaayo ennaku nnyingi nnyo, tuli mu nnaku ndowooza nga 6 ekinene nnyo, ennaku nga 65 64 ezifaanana bwe zityo okuyingira mu mwezi ogwa Ramadan. Isti'dad, okweteekateeka nga tweteekerateekera omwezi ogwo ogwa Ramadan kirina kutandika leero. Ensonga lwaki mbagambye nti guno omwezi ogwa Rajabu oba gwe tugenda okuyingira mwezi gwa kweteekateeka, mwezi gwa kusiga mirimu mirungi tusobole okutuuka mu Ramadan ng'ebyaffe ne Ramadan byonna birungi. Abalungi abandaba ku lutimbe lwaffe luno olw'emirembe olwa Salam TV, nyongera okubajjukiza nti wakati mu kweteekerateekera omwezi guno ogwa Rajabu temwerabira nti wekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukulembera mu kugukoonako, nabbi yagwogerako sallallahu alayhi wasallam. Waliwo hadithi esinga okumanyikwa ennyo abawali mu ffenna tutera okugisoma etugamba fima saha anhu sallallahu alayhi wasallam, mu byajjewa ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bituufu, lamma suila an siyamihi shahru Sha'ban, bwe yabuuzibwa ku lwaki asiiba nnyo omwezi ogwa Sha'ban, maadha ajaba rasulu sallallahu alayhi wasallam, yanukula ki Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Yagamba nti ogwo omwezi dhaaka shahrun, omwezi ogwo gwe mulaba ogwa Sha'ban, baina Rajabin wa Ramadan, oguli wakati wa Rajab gwe tusomako olwaleero, guli wakati w'omwezi guno ogwa Rajabu ne Ramadan. Ekitegeeza nti wakati w'emyezi gino ebiri Rajabu ne Ramadan waliwo Sha'ban. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti omwezi ogwo ngusiiba kubanga dhaaka shahrun, ogwo gwe omwezi oguli baina Rajabin wa Sha'ban wa Ramadan, oguli wakati wa Rajabu ne Ramadan. Nagamba nti fayaghfuru nnaasu anhu, naye abantu bagulagajjalira. Ekitegeeza nti abantu tebagutegeera. Eyo mantuqu nassu. Fama mafhumu nassu idhan, okwo kukogerako wa hadithi nga bweyogera, naye hadithi etegeeza ki? Boddayo n'ogyetegereza hadithi eyo, kaannahu sallallahu alayhi wasallam yaqulu lana, Nabbi sallallahu alayhi wasallam alinga nga atugamba nti omwezi guno ogwa Sha'ban abantu bagulagajjalira, agusiiba asobole okubajjukiza nti mwezi si gwa kulagajjala, mwezi gulina kuba gwa kutakabana nga bwe mutakabanye mu mwezi ogwa Rajab qabla, nga temunaba kuyingira mu Sha'ban mbadde n'omwezi ogwa Rajab
nga mutakabana kati nabwe mutyo mutakabane mu Sha'ban ate era nga mutakabana mu Ramadan. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omwezi ogwo yaghfulu nnaasu anhu, abantu bagulagajjalira. Awo njagala nnyo tutegerezeewo ffenna, yaghfulu nnaasu anhu, abantu bagulagajjalira, ekitegeeza nti omwezi ogwo balagajjalira. Nabbi yagamba nti guli baina rajabin wa Sha'ban fayaghfulu nnaasu anhu, guli wakati wa Rajab ne Ramadan naye gwe abantu bagulagajjalira, ekitegeeza nti abantu bano في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوا يغفلون عن رجب، تبارك جل لكم mwezi wa Rajab abada, تبارك جل لكم mwezi wa Rajab abada. وهكذا رمضان ما كانوا يغفلون عن رمضان أبدا، تبارك جل لكم رمضان ودي رمضان ني بالي ما متجدي إلى رمضان بامو قدرانغامو، لكن كانوا يغفلون عن شعبان فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam anayagala abajjukize ne guno gwe mulagajjalira ogwa Sha'ban mulina kubanga mutakabana nnyo nga bwe mbadde mutakabana mu mwezi ogwa Rajab, ate era nga bwe mbadde mutakabana nga bwe ngera mugenda okutakabana mu mwezi ogwa Ramadan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam n'abanga asiiba agezaako okubalaga nti mwongeremu okusiiba nga muzze mukikola, mwongeremu amaanyi fi ttaa'a mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mubadde mukikola mu mwezi ogwa Rajabu, ate era nga bwe mukikoze mu mwezi ogwa Ramadan. Subhanallah, shuf hadha almanhaj an-nabawi fi at-ta'lim, mwetegereza okusomesa kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam butebe yakutwalanga, yarabanga banafuye n'ayagala akikole abalageko butebe kirina okubeera. Faja'ala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yasumu Sha'ban, Nabbi n'abeera nga asiiba omwezi ogwa Sha'ban guno naye nga kikyanoonyamu taqwiyatu sahaba, kwongera basahaba maanyi nabo bamanyi nti omwezi ogwo si gwa kulagajjala, balina kugitambuliza gyonna wamu esatu nga gitambulira ku pesemu. Rajab alina kuba mwezi nga gwa ibada kama huwa fi Sha'ban, nga bwe kirina okubeera nga bwe kiri mu mwezi guno ogwa Sha'ban, wakadha fi Ramadan, nabwe kityo omwezi ogwa Ramadan. Abalungi, leero ennaku z'omwezi 24 tusigaze ennaku 6 okuyingira mu mwezi ogwa Rajab. Tulina kutandika leero okulaba nga omwezi ogwo tugukoleramu ebyo ebisaanye okuba nga bikolerwamu, era ng'omusiraamu Qur'ani bwe kuteekateeka. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti mu myezi 12 gy'amanyi yagamba nti fiha arba'atun hurum, mulimu emyezi 4 nga gya mizizo. Ki Allah kyeyazzaako okwogera? Yagamba nti fala tadhlimu fihinna anfusikum. Awo nawo teekawo waqfa, tulina okuyimirirawo kadono twetegerezeewo. La tadhlimu fihinna anfusikum, bannange temweryazaamaanyiza mu myezi egyo 4 egy'emizizo, temweryazaamaanyizanga mu myezi egyo 4 egy'emizizo. Subhanallah, ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam mbu yatuyigiriza mu butya butulyazaamaanya myoyo gyaffe, yani mu'alajatu nafs, mu kujjanjaba omwoyo mulimu ekikulembera ekiyitibwa kathratul istighfar, okuyitiriza ennyo okukola istighfarat, okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala lyeddagala eddene eriwonya okulyazaamaanya omwoyo. Kaanna alhaqqu subhanahu wa ta'ala yukhbirna fi hadhihi al-ayati al-karima, ng'alinga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu aya ey'ekitiibwa nti abaffe emyezi egy'ena akthiru fiha min al-istighfari, bannange muyitirize nnyo okuleeta istighfar, naddala la siyama fi hadhihi al-arba'ati al-hurum, naddala myezi egyo 4 egy'emizizo, naddala mu myezi egyo 4 egy'emizizo. Abalungi abampuliriza oba abandaba, njagala nnyo mwetegereze nti emyezi gino 4 egy'emizizo gyonna myezi gya nkizo, si myezi ng'egya bulijjo. Rajab awerekera Sha'ban, Sha'ban n'awerekera Ramadan. Ekitegeeza nti Rajab atuteekateeka ng'atuteekerateekera Sha'ban, Sha'ban n'atuteekerateekera Ramadan, tugenda okuyingira mu Ramadani nga mazima ddala tuli balungi. Abalungi tulina kutandikira mu mwezi guno ogwa Rajab bikathrati al-istighfar,
okuyitiriza ennyo okuleeta istighfarati nga Allah wagamba la tadlimu fihinna anfusikum, yani aliju fihinna anfusikum, bannange mulwanyise nnyo emitima gyammwe, mulwanyise nnyo emyoyo gyammwe mu mwezi guno, mu myezi gino ena, naye emyezi egyo ena tekikubeera wala nti mwe muli omwezi guno ogwa Rajab, nga bwe nabagambye nti emyezi 3 gyekutte, mwezi ogwa Dhulqa'da gwekutte ku gwa Dhulhajji ne gwekwata ne ku gwa Muharram, naye nga twagambye thalathatu ashhurun sarat, emyezi 3 gyekutte wamu, fawahidatun rajabun farad, ate mulimu omwezi gumu ogwa Rajabu ogweyawulidde. Egyo emyezi ena abalungi bwe tuli ffenna bwe tutambulire wamu, myezi gya nkizo, myezi gya bbeyi, tulina kutambula nagyo nga tutambulira ku peesa eyo enoonya okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi bwe tuli ku lutimbe lwaffe olwa Salam TV olwaleero, omwezi guno ogwa Rajab naye mwezi gwa kusiga, mwezi gwa kweteekerateekera butya bwe tugenda okusisinkana Allah waffe subhanahu wa ta'ala, mwezi gwa kweteekerateekera taa, kweteekerateekera kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga atusisinkanye. Omwezi ogwo lwaki tugwogerako nnyo nti gulimu ekyebbeyi, gulimu olunaku olutali lunaku nga ennaku eza bulijjo. Omwezi ogwo ogwa Rajab gulimu ekyebbeyi, gulimu olunaku olutali ng'ennaku eza bulijjo. Tugenda kulwogerako biidhnillah mpaka bwe tunaalutuukako insha Allah. Buli lwakubiri lwaffe musubire ntujja kujja twogere ku lunaku olwo olw'ebbeyi, naye nga sinnaba kulubagamba, nsaba mukkirize mpulire ku maloboozi gammwe, ne bwe naba sigawulidde naye mukkirize buli andaba ositule ku ddoboozi lyo ng'osaalira ku weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nandyegombye okugawulira amaloboozi gammwe, naye olw'okuba nti embeera tenzikiriza ekkiriza mmwe okuwulira ddoboozi lyange, nsaba buli awulira eddoboozi lyange asaalire ku weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bannange olunaku olwo lwetwogerako, olunaku olw'ebbeyi, olunaku olwo lwe luyitibwa olwa al-Isra wal-Mi'raj, olwalimu ekyebbeyi, lwalimu ekiro ekyalimu okutambula ku weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'agenda mu ggulu ate n'avaayo nga atuleetedde ebinene nga bwe tujja okubyogerako. Bangi min al-ulama boogera kubaawo kw'olunaku olwo ne bakwogerako ebigambo bingi. Kituufu fihi khilaafu baina ahli al-ilm, kituufu waliwo okwawukana wakati w'abamanyi fi wuquu'i au fi waqti wuquu'i laylat al-Isra'i wal-Mi'raj, mu kubeerawo kw'ekiro ekyo ekya al-Isra wal-Mi'raj kyaliwo ddi. Abamanyi bayawukana, al-ulama ala khilaaf, abamanyi bayawukana era nga bakinamu ebigambo bingi. Abamu bagamba nti kyaliwo fi shahri Rajab, kyaliwo mwezi ogwa Rajab, wa huwa qawlu al-jumhur, nga kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Wa dhahaba al-ba'd ila annahu waqa'a fi Sha'ban, abantu bagamba nti kyaliwo mwezi ogwa Sha'ban, abantu bagamba nti waqa'a fi Ramadan, kyaliwo mwezi ogwa Ramadan, abantu bagamba nti waqa'a fi Shawwali, kyaliwo mwezi ogwa Shawwalu oba ogwa Shawwali, wa qila ghayra dhalik, n'abamanyi abalala ne boogera ebikirako ebyo ebigambo bingi ddala. Naye abalungi abandaba olwaleero ku lutimbe lwaffe olwa Salam TV, tekikubeera wala nti jumhurul ulama, abamanyi abasinga okubeera abangi, aktharu ahlul ilm, abasinga okubeera abangi mu bannannyini irimu, batugamba nti waqa laylat al-Isra'i wal-Mi'raj fi laylati as-sabi'i wal-20 min Rajab, kyaliwo mu kiro ekyabirimu omusanvu, mu kiro ekyabirimu omusanvu mu mwezi gwe tugendamu ogwa Rajab. Omwezi gwaffe ogwa Rajab gwe gwalimu ekiro ekyabirimu ekiro ekya laylat al-Isra'i wal-Mi'raj, ekyalimu olugendo lw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lwe yagenderamu mu ggulu, naye kyali kiro ekikwatagana n'ennaku z'omwezi nga 27 ng'abamanyi abatukulembera abalongoofu bwe baayogera ekigambo ekyo. Wa ala ra'sihim sayyidina al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah, kye kigambo kye yakakasa nti kyaliwo mu mwezi ogwo
gwa Rajab kyekigambo kya Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi yafa mwaka gwa 6 hijiri. Si yekka ku kigambo ekyo, bal wawafaqahu Sayyidina al-Imam an-Nawawi kama huwa fi ar-Rawda, neyegattibwako kama wafe al-Imam an-Nawawi, al-Imam Sharafuddin an-Nawawi, Sharafuddin an-Nawawi yafa mwaka gwa 676 ku kalenda yaffe ya hijiri. Al-Imam Sharafuddin an-Nawawi fi kitabihi ar-Rawda yagamba nti kyaliwo mwezi ogwa Rajab, waqila ghayra dhalik, nawadde nti ayinayo ekigambo ekirala. N'amanya abalala bangi abeegatta ku kigambo ekyo ka Sayyidi al-Imam Ibn Taghri Bardi, nga mukama waffe al-Imam Sayyidina Ibn Taghri Bardi lahu kitabun sammahu an-Nujumu az-Zahira, alina ekitabo kyeyatuuma an-Nujumu az-Zahira. Bwe yatuuka mu kitabo ekyo al-Imam Sayyidina Taghri Bardi Ibn Taghri Bardi alayhi rahmatullah yagamba nti ekiro ekyo kyaliwo fi shahri Rajab, kyaliwo mwezi ogwa Rajab. Si yekka, wawafaqahum ayda al-Imam Ibn Khallikani fi wafayat al-a'yani. al-Imam Ibn Khallikani naye mu kitabo kimanyikiddwa nga wafayat al-a'yani yagamba nti ekiro ekyo kyaliwo mu mwezi ogwa Rajab. N'abamanyi abalala ulama, yani abamanyi abanene ab'amaanyi, abamanyi abo nga subhanallah la ta'udduhum, tosobola nakubabala kubamalayo, abagamba nti ekiro ekyo kyaliwo mu mwezi gwaffe ogwa Rajab. Ekiro ekyo bwe kyabeerawo kyalimu ebyenkizo bingi, kyalimu eŋŋendo ebbiri. Olugendo olusooka olumanyikiddwa nga al-Isra'i. Al-Isra hiya ar-rihlatu al-ardiyya, olugendo ar-rihla al-muqaddasa al-ardiyya, olugendo olw'okunsi olw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nga bw'atunyumiza mu aya esukira ddala mu suratu al-Isra yagamba nti subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Subhanallah, mu aya esooka Allah subhanahu wa ta'ala alutunyumiza olugendo nga bwe lwali, lwatandika lutya, lwatandikirawa, natugamba nti lwatandikira min baiti al-haram, yani lutandikira ku al-Kaaba sharifa ila baiti al-Maqdis, okutugenda ku baiti al-Maqdis nga bwe tugenda okunnyonnyolawo ennyawo mu maaso biidhnillah. Idhan فالإسراء هي الرحلة الأرضية أو الرحلة المقدسة الأرضية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورugendo holejjane lwekiyinza okuvayo bulungi, olugendo olutukuvu olw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam min baiti al-harami ila baiti al-Maqdis, okuva ku baiti al-haram kutuukira ddala ku baiti al-Maqdis. Wa amma al-mi'raj أو المعراج، ekimanyikiddwa المعراج هي الرحلة المقدسة السماوية، lw'olugendo olw'okutambula okuva ku nsi okugenda mu ggulu, min baiti al-Maqdis ila as-samawati al-ula, okuva ku baiti al-Maqdis okuyingira maggulu nga wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yayingirayo. Bannaye mukkirize olwaleero tukome wano biidhnillah. Olwokubiri olujja Allah subhanahu wa ta'ala akkirize tugenda kwongera okwetegereza olugendo olwo lwali lutya, lwali mu biki, lwafaanana lutya. Tugenda kulwogerako ebigambo byonna biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Banaye mukkiriza olwaleero tukome wano nga twogedde ku mwezi gwaffe ogwa Rajab, ebigulimu bye tugusuubiramu, tweteeseteese tutya okugukoleramu ebirungi. Nsaba buli omu yeeteeketeeke okutandika n'olwaleero mwezi ogwa Rajabu abeeko nekyateekawo nga kyankizo naddala fi taa, mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, la siyama fi al-ibadat, n'okusingira ddala mu ibada ez'enjawulo. Bw'oba olina ibada ebadde kusumbuwa, ebadde kukaluubiriza, ebadde kuzitoowerera, gyegezeemu, gyeyimbemu mwezi guno ogwa Rajab, ogyeteekereteekere. Ate mwezi ogwa Shaaban oginywereze ddala, ate mwezi ogwa Ramadan obeere nga togita onywezanyweze. Bw'oba oli munafu mu kuleeta adhikaari, twateka okufunayo akalaadi kotandika okunywereza ddala
otandikira ddala mwezi ogwa Rajab kale ogambe nja kusala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Imamu Sakhawi alaihi rahmatullah bwe yagamba nti kitono nnyo gibeere emirundi 3 fil yawmi wal layla mu lunaku n'ekiro kyalwo. Kale tandika n'egyo mwezi ogwa Rajab ogambe nja salira ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirundi 3 mu ssaawa 24. Bw'onaagenda okyekutteko bw'otyo ojja kulaba gwe wekka nga Ramadan nga Shaaban ekusindika kukola mirundi 10. Onaagenda okuyingira mwezi ogwa Ramadan ng'ate mu kusalirawo ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli w'amaanyi towunyikwamu omusalira emirundi egisukka egyo abalala egyabalema. Abalungi tutandike leero okuteekateeka emyoyo gyaffe ku butya bwe tugenda okuyingira mu mwezi ogwa Rajab na biki bye tugenda okugukoleramu. Tandika obirowoozaako ibaada y'okusumbuwa tandika okugiweerera nti kanyingire mu Rajab ondabe otandika okubanga ogyeyimbamu kyenkakasa nti onaagenda okuva mu mwezi ogwa Rajab biidhnillah nga tekyalimu ibaadaati ezikuzitoowerera nga tekyali mu bigambo ebikuzitoowerera bal ng'eri mirimu ate egisinga okukusembeza eri omulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi saagala kusukka wano olwaleero tujja kwongera okunyumya ku lugendo lwaffe olwo olwa al Isra wal Mi'raj biidhnillahi subhanahu wa ta'ala fil usbu'i al muqbil mu wiiki yaffe eyo gye tujja okuyingiramu olwokubiri olujja. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abatukuumire ate nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abatuweera obulamu obulungi muwonjagira omulungi Allah subhanahu wa ta'ala atiike emikisa mirimu gyaffe gyonna. Abatalina mirimu nsaba Allah atuwe emirimu, atuwe emirimu egitebenkeza emitima gyaffe, atuwe emirimu egivaamu riziki yaffe tumala n'abantu baffe. Ate abalina emirimu nsaba Allah agituteremu emikisa, bwe gibanga mirimu mirungi gye tuli saba Allah agitunywerezeeko, bwe gibanga si mirimu mirungi gye tuli saba Allah agikyuse gifuuke mirungi gye tuli, bwe gibanga tegikyuke kufuuka mirungi gye tuli tusaba Allah atukyusizeemu atuwe emirimu emirungi egisinga egyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abanjagalire abalungi abali ku lutimbe olwa Salam TV mukkiriza akaddeko tekanzikiriza kusukka wano naye mwenna mbatumiddeko wakati mukwawulamu maama wange omulungi manyi ku lutimbe luno kwali, taata wange omulungi manyi ku lutimbe kuno kwali, mukyala wange omulungi siyinza mulekayo naye manyi ku lutimbe kuno kwali, ate era siyinza kulekayo mutabani wange omulungi, n'abantu bange mwenna mbatumiddeko nnyo. Abanjagala mwenna mbaagala nnyo, abatanjagala mbakakasa nti nze mbaagala nnyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwagalana, atuwe okukolegana, atuwe okuyambagana. Saba Allah atuwe okusaasirigana, ate nsaba Allah atuwe buli omu okubanga ebifa ku munne n'ebimufaako. Na buli mwaka mubeere bulungi. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.